olugendo lwa Honorable Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine wamagwe nga luubirira okufuna entebe enkulu ey'eggwanga bwe kataligirya nga bwe baga nti eribiika amasumba ate wano BMTV ku nkulungo y'okumanya munnange tukuba tooki tujjayo munyenyeso tukulage ebyo ebibadde mu butuufu bizigamye tulabe engeri gye tubizingulula obitegeere ddala bulungi anti Bobi Wine n'ebyafaayo eby'obuyigirize bwe byonna tubireese kalira nzize nga nkulombojjera bulijjo jjukira ku bannaggwano era ab'enkizo mu ggwanga lino eddungi ennyo era eddonde Uganda naye waliyo ono naggwana asinga bonna era akuta oluziiziiri wonna Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine obutasooka kumwogerako kabadde kakodyo kange kagenderere kennyini ng'omukadde akoga wakati mu guno omuyaga oguzunza ebyobufuzi by'eggwanga eddonde era eddungi ng'ate aligolomola kati avugisa fujjo Bobi Wine asaba enkasi asobole okuba ng'asala amayengo kubanga mu butuufu oli amaaso gandibeera nga kati gazeeko ebiranda era gamutalaze era bw'atyo Bobi Wine yavuddeyo n'atangaaza ku bino eby'olujeejemo olugenda lutambuzibwa n'okubongeesebwa empuunyiwuunyi eziramusa n'awaggale mu butuufu mbwera nti nno nti talina mpapula nti empapula za Honorable Kyagulanyi ez'obuyigirize nti zeeveera nti ziwewuka kino Bobi Wine agamba kamu ku bukodyo bw'abannakwale nakwale buli lwaba ng'azina aba tayagala kuva mu ddiiro so nga ne byazina byennyini tebinyumira balabi yakitangazizza mu ngeri ey'ekibaaze ng'ekyomwanisi waataba oba ekibaaze ensekere kyeyita mu kiwalaata bwe ntyo nno nange mbaaniriza mu nkulungo y'okumanya wano ku BMTV Africa era sijja mu butuufu kwekuteera okufaanana kayalira atajja oba okwekuteera ng'enkukunyi ejjamu olubuto yenze musisiiboosa gy'ofulwe munnabusiro nkonge yamuvule nantagwira kyeya kimu kiwoowo olumunyogwavu atalina mazzi talya saava omwana ow'abambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era saabasonyi waalwo kaluwoomya mu nsonda lulimi eno ey'ekinini empomera ennyera enyumira abantu okwetoloola ssengendo na bulamu wulira ennyindo teziva wabweru nga Wambwa awulidde ey'amasavu kamba sunsulire obubaka bwa Honorable Kyagulanyi ate era President wa National Unity Platform eriko era erindirira entebe mu 2021 bwe kataligirya ate omanyi nze bwe nsalawo kuluka bwe nduka sirukisa njulu makono oba okugwa emitanda nkaabira mubikire ate onankutukidde mu ngalo Bobi Wine owaffe yennyini tereera ng'ekuuta mbogo ku manvu nkulojjere bwe yatangazizza eggwanga lino eddungi ennyo eddonde okusobola okusiimulawo okuwubisibwa okw'abamafunyu abagezaako munnange okwekwasa obusongasonga bwekko n'okubejjereza ennyo nga babejjereza omunyago nga yadde beerabidde kimu nti ne Idi Amin Dada yennyini yafuga ku ggwanga lino nga yali teyasoma nnyo kigenze wala mu butuufu wabula kubanga emitima gibatundugga butunduzi ng'akanyonyi akakwatire mu ngalo batidde Bobi Wine agamba nti okuva mu mwaka gwa 1999 Dokita Kizza Besigye we yavaayo okukolokota n'okumanyisa abantu ku nkola embi ez'omulembe guno ogusibira ddala mu bbwa guno omulembe Museveni obulamu bwe bwaziringitana n'okufuna ekiziribano kyennyini nga gonja omwokere mu ssasa era bw'atyo mbu yasimbibwa mu kkooti y'amagye nga beekwasa nti ayogera ebintu ebidankamu ebintu ebireetawo enkenyera mu mitima gy'Abannayuganda bannange Bobi Wine era agambye nti mu mwezi gwa mukulukusa bitungotungo ntegeeza ogw'ekkumi omwaka 2000 Dr. Kizza Besigye olwakyasanguza nti wakwesimbawo ku bwa pulezidenti mu 2021 okuva olwo endiira neekulira ddala era ne bafuukira ddala kabwanango n'omusajja gwe yajjanjabiranga ddala mu nsiko eyo Yoweri Kaguta Museveni mutabani wa Amos Kaguta era nga kino mu butuufu bwe kibadde bwe tutunula emyaka abiri emabega bwe kibadde nga ababiri bano Museveni ne Besigye zafuuka mpanga ezitafumbwa mu luwombo lumu anti nga mu butuufu bakulana n'okugugulana ng'ensonzi mu mugomo otegete
kyewajja okulaba okyekkaanya. Amaaso g'omulya gekkaanya omunyale. Bw'atyo ne Bobi Wine yategeereza ddala ensonga era n'atugamba nti mu mwezi gwa Ssebaaseka ntegeeza ogw'omukaaga 2021 ng'akalulu kakubwa olukumutwe nga kawedde, Besigye yakwatibwa n'aggalirwa era n'avunaanibwa omusango gw'okulya mu nsi olukwe, ng'olwo omulembe Museveni gubijweteeka n'okubimujenjeekako okufaananako oli ate munnange ajenjeeka agendya buule nti Besigye yali aliko abayeekera baakenkusa n'okubangula mu Democratic Republic eya Congo mu ngeri ey'ekimpukumpuku era ey'ekimpatiira, anti gwe wabbanga naye omanyi bw'asula emiryango teweebaka, nti naye okuva olwo Besigye yazengererwa nnyo obulamu bwe era kyamuviirako n'okuddukira mu buwaŋŋanguse, anti olw'okyenjo olumanyi luwanamunye ekkubo, ng'eyo yamalayo emyaka 4 Bobi Wine agamba nti Besigye bwe yakomawo mu 2005 yeetegekera okubeera nga yeesimbawo ku bwa pulezidenti mu kalulu aka 2006 kubanga kisaayiro okitta okimanyi naawe akirinda kwakyeya. Ate kampeyini olwali okutandika tebaamukwata, baamukwata anti era mpawa ayagaliza ya munne kuzaala nduusi munnange ne bamuvunaana ogw'obuliisamaanyi n'ogw'okulya mu nsi ye olukwe, nti yalina akakwate ku bayeekera ba PRA ate era nti nno yali alinnya mu kimu ne Mawale Joseph Kony n'ogubiina gwe ogwa Lord's Resistance Army LRA. Bannange bagamba atakwagala kyasanga kyakutemako. Munnange bagamba nti Besigye mu 1997 yaddira omu ku muwala wa mukwano gwe Juanita Kyakuwa n'amutunuza mu mirabba olw'obukake, wabula mu ngeri ya 10 terikyawo omu. Akasubi akamu bwe kava ku nju tetonya. Omulamuzi John Bosco Katusi emyaka we gyaddirira omusango ogwo yagugoba ng'agamba mu butuufu kuno kwali kulya kiguude kyennyini ensega kyeri omulamu. Wabula okumanyanga bino byakiraza mwoyo ng'omuwulu ayimba nti ndibula naye, Bobi Wine ategezezza ensi nti n'omu ku baali abasaale mu nsala y'omusango ogwo kaakano yakulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga. Omulamuzi Simon Byabakama Mujenyi wamu ne Ssekiwuka ekitakyaluma Kale Kayihura ne Kamisona wa Uganda Revenue Authority URA omukulu Musinguzi Rujoki. Wabula Bobi Wine atubikulira twekaliriza ensonga oba kale kaŋŋambe atuggyirawo enkunamira ddungu ffe tusobole okwetegereza enkondo nti akayiira kavunaana omuwendo ate ebinene we birwanira ebisubi bye bikafiiramu. Munnanga nti ebyaliwo mu misango gya Besigye, emisango egy'amasendeeko giringa okugulu kw'ejjanzi egyali givunaanibwa Besigye yennyini kifeefe Warren Kiza Smith gyavaako embeera munnange eyalangirirwa minisita w'ebyamawulire mu biseera ebyo eyali James Nsababutuulo nti tebanga y'empuliziganya yonna rediyo oba TV tebaayo ekkiriza okukubaganya ebirowoozo ku mbeera nga we byali mu ggwanga, era n'atiisatiisa n'okutiisatiisa ng'okufaananako entawulira bwerunkuula nti nno TV oba rediyo ezineefuula kiwaji okwebengula ku kyalagidde oba katabuteme atatansiriba kanaazijjuutuka. Naawera nkolokooto nga muvumbuzi w'amawolu gaba tegannaba kujja ng'akuba mu ngalo nti abanagali abaneesiba mpina n'agamba nti era mu butuufu kanabeera kazizze akadde omufu eddanze, anti akakiiko akakulira ebyempuliziganya n'ebiwerezebwa ku mpewo mu ggwanga kaali kakuziggyako layisinsi. Munnange wuliriza nkugamba lwono wangaza amatuugo. Omulamuzi John Bosco Katusi yavumirira ekikolwa ky'okubeera nga mu butuufu baakwatanga Besigye ne banne olutankute era oluteeteru nga babatwala mu kkooti y'amagye, wabula General Tumwine yakimba ebiragiro bya kkooti era okubavunaana kwagendera ddala mu maaso nga bugolo, era kkooti n'ekomyawo ekiragiro kye kimu, wabula Museveni n'asuubiza obutagoberera mateeka mu nfuga nti era yajja nakwerondera abalamuzi ye baayagala kweggamba mu bufunze abo abasobola okuzinira ku ntoli za Museveni mu ngeri ya asimira embwa lumonde gwetwaza otegete. Musajja mukulu bw'atyo bwe yakittaanya, wabula
Bobi Wine ategeezezza eggwanga ku by'emisango gino egizenga giwejjeekebwa ku Dr. Kizza Besigye ti gyonna mwana wattu tegwaliko na gumu gwali gumusse mu vvi ntegeeza okumusinga kitegeeza tubeera batuufu okugamba nti nno guno omulembe gwa Museveni ne banne gujjudde obutiitiizi Museveni ne banne batiitiizi Museveni ne banne obutiitiizi obubajjudde bangi batiitiizi ye ne banne batiitiizi bwe bayita omulembe Museveni nti batiitiizi okumanya nga batiitiizi munnange ne bw'obasala busazi bw'oti n'osalako bw'oti awantu obutiitiizi bwe bufulumayo bwokka obutiitiizi bwe balina akalimi kakkonera ddala eri mu 100 katuuka ye Museveni ne banne basajja batiitiizi era enkerera eziwedde emirimu ezitatya na kuwemuka wabula okuwemukira obusa ng'asuuza enkoko ejjanzi nti mu 2007 musaasizi Kifeefe muganda wa Dr. Kizza Besigye Kifeefe Warren Smith yalembalemba olw'ekaganga ntegeeza nti yafa ate mu ngeri etaategeerekeke y'amancoolo era eyekivunya musango wamma ggwe ng'omulwadde eyeewoola ente kuba bw'afa ate awo omusango agulekera olubanja lwonna n'omusango gusigala ku bana abasigadde nga balamu banne kale bw'atyo yafiira mu kkomera musajja wattu nga bamuvunaana ogw'okulya mu nsi y'olukwe nga muli balinga abatambulira mu bufu obw'olugero luli nti nkuwawaabidde takuviirako awo kyokka bannange Bobi Wine agamba era nti Kizza Besigye wakati mu kulwanirira eddembe n'enfuga eya demokrasiya abantu bangi bagenze kingi abantu baffe bannayuganda bafudde abamu babuziddwawo obubuzibwa mu ngeri era bawuuyizibwa ng'enswenke bwewuuya entamu ezo okugeza Roxanne Zedriga omuku bakomuredi abali mu National Unity Platform omukulembeze wa NUP mu Mambuka bawe yabuzibwawo kati emyaka 2 beddu nga takubwako na kyamulubaale bannange anoonya nkoba zangu nkusaba osooka olindeko owulirize ne bino kubanga bikulu nti mu Gwokubiri 2026 gavumenti yayitira mu musajja mukulu Moses Kizige eyali omubaka akiikirira Bugabula Kawunti era omuwabuzi wa pulezidenti mu budde obwo okupalapalanya nga atate mukago ng'apalapalanyiza mu mpapula za Dr. Kizza Besigye ez'obuyigiriza era butuufu ne bakikubira nti ono omusajja mukulu Besigye Kizza dokitaali yennyini gwe tumanyi ate eyali omusawo omutendeke yajjanjabanga n'okujjanjaba Museveni mu nsiko nga bali eyo balwana nti ate mbu yakozesa makisi ezitaali zize mu ngeri ya mugerengetanya atuma amazzi omuliro okusobola okwegatta ku Kitante Senior Secondary School omwaka 1969 na kino kikulu gwampuliriza era agoberera obulungi ennyo enkulungo y'okumanya ku BMTV Africa Honorable Center mu Kyagulanyi Bobi Wine yatutegeezezza nti no Museveni oyo gwe tulaba si mmere y'abalugu munnange Museveni si mmere yakulya si mmere nti ndaggu si ndaggu Museveni si mmere nti oba y'amatooke munnange walaba omuntu yenna avaayo okulwanirira ensi ye ng'ayita mu kuwakanya obwannakyemalira obukodyo bw'abannakyemalira oba ng'ayita mu kuwakanya obwannakyemalira obwamaamira eggwanga eddonde era eddungi Uganda oyo Museveni tamusaagisa era tamubembejja wabula asikayo buli kaamanyi akakolomooni akangodira oba akakodyo ate obutaswala atuuka ku buli ssa akola n'ekiramusuubirwamu anti awalirira gw'ate olaba omulembe Museveni gwanaawuuza n'okunaawuuza ne gunaawuuka eri ng'ezzimu eggumba ne gunaawuuza ebisajjasajja n'ebikazikazi bikagwa ensonyi eyo ku kyalo kya Besigye kwennyini kwe yazaalibwa kwe yakulira bijje ate mu kibuga ng'ekibireese si kirala wabula kulunga kukonjera na kuwaayiriza Besigye nga bikkaatiriza ddala nti Besigye oyo mu butuufu ate yabanguka era n'ebiwandiiko byakozesa bya muntu mulala emyaka 37 emabega wano nno Bobi Wine kwe kusinziira n'agoberera ekkobe era n'atuzibula amaaso nti n'ebintu ebyo byonna Museveni abikola ng'ekigendererwa kye okubanga awugula abo baatya era abamweraliikiriza ennyo n'okumubuza otulo ng'alowooleza nnyo kyazzaako
nga bw'okimanyi nti eyayonoonye munnange bw'asanga bw'atunula. Kati ye Museveni ayagala nnyo abantu abamuvuganya bawuguke bave ku nteekateeka eza struggle zaabwe era bamale nnyo ebiseera bingi nga baanukula agabuuzobuuzo katyole gatyo ate ag'engerigeri mu butuufu okwewubanga mu kkooti ku bisangosango ebyolugendereza ennyo eri ebitakutuka nakutuka nti nga bw'omanyi ogutagwa gubolanya abataka beetamwe bwepona okubamalamu amaanyi batendewalirwe era amaanyi gabaterebuke okukirako omulundira wala. Abange ebintu ebisinga Bobi Wine byayogedde ku Kizza Besigye n'engeri Museveni gy'azzenga amumalamu amaanyi mbibagambyeko. Kaakati ate njagala nkyuse obuufu muwulire era mutegeere ensonga lwaki yasoose okubyogerako atyo. Bobi Wine yagambye nti bino bya Bobi Wine yennyini yagambye nti ng'ayogerako era yagambye nti bassebo ne banyabo ensonga lwaki nsoose okubawa ku byafaayo ebyo ku lw'abaganda baffe ne bannyinaffe abaali bakyali abato era abatasobola kubigoberera na kubimanya. N'olwekyo njagadde nabo bategeere bulungi wa ensi yaabwe gyevudde era mbasaba basomeko ku kitabo ekiyitibwa olukolobozi olutuufu oba ekkubo eggolokofu the correct line ekyawandiikibwa Dr. Olive Kobusinje n'ekitabo ekirala ekiyitibwa Kizza Besigye n'enkyukakyuka ya Uganda etaatuukibwako oba etaamalirizibwa era etannatuukwako Kizza Besigye and Uganda's Unfinished Revolution ekyawandiikibwa Daniel Kalinaki. Awo nno munnange bwe banaakisomako banaategeera bulungi nnyo Yoweri Kaguta Museveni omutuufu n'eki kyennyini kyali omusajja omufuzi afuga ng'asibira ddala mu bbwa era afuze ensi yaabwe emyaka gino gyonna 35 oyo omusira nnumbu atabalira zigenda n'amazzi. Bobi Wine okwo yayongerezaako mu ngeri ya ssebuguzi bwa nnume tekubulako nteera ate nga n'ennyongereza nayo munnange ennyongereza tebambi oluwandagirize lutonya ku nnyanja bw'atyo kwe kwongerezaako nti nno ekyokubiri njogedde ebyafaayo ebyo n'ekigendererwa ekyokussa ekitiibwa mu Dr. Kizza Besigye ne bannayuganda abalala bonna abaatutemera oluwenda mu ngeri ya kkubo litemu omukulu wadde nga mu butuufu tebannabagoba n'okutulaga nti Museveni asobola okuvuganyizibwa n'omulembe gw'ate era nga mu butuufu ng'era bwe nzizenga nkikalaŋŋanya bwe nkibagamba nti tetuteekeddwa kufaananako abo abadduse enteme ate ne baleka emisala mu kyalo nga twerabira okubeera nga ate twewaayo okubeera nga twebaza n'okusaasira abo abalwanirizi abaatusooka ate ng'era mu butuufu ekyasooka kyekikulu baalutugamba lugero lutuufu nnyo ekyasooka kyekikulu ekyensuti ky'enkoko tekyetika ate ekyasooka kyekikulu akakowekoowe kakulira ekirevu. N'ekyokusatu yayongeddeko era n'agamba nti era kino kyenyongerako ate kyekisembayo njogera ebyafaayo bino bannayuganda mutegeere nti wadde mubirabyeko gye bivudde yonna yonna nange okuva lwe nalangirira nti nja kuvuganya Museveni mu 2021 tekubadde kulya myungu buteesokoola wabula kubadde kutemera ddala ku lw'ennamuganga ebintu bibadde bikalubo nga mubiraba gye tuvudde naye mukimanye nti bino si bipya nnyo si bipya mikwano bannange si bipya mbabuulira si bipya nti byabijjo byabaddewo jjojjojjojjo eyo nno munnange eyo mbagambira ddala kati nti ennwana ya Museveni yakikeererekeerere mutiitiizi mugyerabiddeko ate temwewuunya nnyo mu byafaayo by'ensi eno yonna gye buva ne gye budda ekyo kibulaabuuza ng'ekkuba eridda mu ffumbiro bannakyemalira bonna bakozesa ensimbi ez'omuwi w'omusolo okugulirira n'okukyusa abo ababeera bali ku ludda oluvuganya beesigama nnyo nno ku kutiisatiisa okufaananako entawulira bwetiisatiisa ey'omuwembe ku kirindi okusobola okukakkanya amaloboozi gaabo abavumirira enkola zaabwe embi mu ngeri ey'ekizira kizira omukazi tabegera bba busera. Bobi Wine ayongerako n'agamba nti
Kansabe Kawamigero Eddunda kitaffe Ssewannaku Omulalamirwa Akajingo Guludde ne Tonda oyo namugalula eyagalula ejjembe ly'enkoko n'alijja ku mutwe n'aliza ku kugulu ansobozese okufunawo akadde ndubaviire ku ntono nga mbabuulira ne bantu bameka abantuukirira nga ku lw'omulembe guno omusibiramu bwa nga mu butuufu abantuukirira n'omuwendo gwabwe bameka abajja be baatuma gye ndi nti bangulirire nange bampe ku gafuluusi ga ssente ez'omunyago gwabwe gwe bamaze ebbanga nga babba gwe babbye nti nkonere ddala okufaananako ekikongo nsirike nfaananeko ekikongo mu nsaka oba si ekyo ekintu nkiveemu era nga bino byonna byaliwo wiiki nneemu yokka nga kyenje nfuuka omubaka wa Kyaddondo. Naye nga bwe mumanyi nti nno bulijjo bw'okuba ekitaka abagwokaaba na bano byabakalira ku matama kugambye bano baamala kulaba nga mbalemye ng'ebuzeeyo n'omu alindiggula ng'ebuzeeyo ayinza okukyusa omutima gwange nga Bobi Wine n'omwoyo gwange eri ensi yange era gwe wamma ne balaba nti baali bali mu kumala biseera nga muziba alingiza ng'ate talina kyanaalaba oba okuyumunguza ebisiriiza mwana wattu ng'ate tebiitukule kobbo kabakyuseemu ku bukodyo bwabwe ekkuba erimu kubanga lyo balyogerako nti nno lyassa wamusu banteekeko amaanyi mu ngeri yonna esoboka. Bobi Wine yakiggumiza nnyo era yakyogedde n'agamba ng'akisimbako amannyo nti banakyemalira ekyokulwanyisa kye basinga okwerimbikamu ge mateeka mikwano amateeka nga tugoberera kuviira ddala mabegeri mu nkola eri ey'obusosoze eyali mu ggwanga erya South Africa okuddako ku bamugabe ba Gaddafi ba Hosni Mubaraka ne banakyemalira abalala lutoto era lutagajjo lwennyini nga beerimbika mu mateeka okulyonyesa ababavuganya era kati kino njogerera ddala nkukunala okufaananako abaagalubendo nti mwandibeeramu entoloogo kubanga mukirabye nammwe bannayuganda nti okuva ekisinde kya People Power lwe kyatandikibwawo lwe kyabangwawo bano abaseddekezi batandikirawo okusikayo amateeka ng'omutulago bwasikayo empiima okugeza mu Arua bansibako ogw'okubeera n'emmundu kyokka oluvannyuma ate neebabula ate ne banteekako ogw'okulya mu nsi olukwe mbw'ate simanyanga ate okunyiiza omukulembeze mbw'ate simanyanga n'empakati oli w'ebisangosanga ebirala bityo mbw'ate simanya twayasa endabirwamu ey'emmotoka ya Nnende etayitwamu na yadde akapapajjo k'essasi kugambye banvunaana n'ogw'okuwakanya omusolo ogumanyiddwa nga social media tax naye mu mwaka oguwedde 2019 Uganda Revenue yagenda n'entumbikako omusolo ogutategeerekeka ku buli transaction gye najjanga nkola mu myaka emabega myaka giri egy'emabega mu ngeri yatuuga akatala nti ye bamwogerako tabalirira era kino kyandekamu obwennyamivu n'okwewuunya ebisangosango bingi ebinteekeddwako gw'ate olaba batuuka n'okwesonseza ku ttaka lino lye tuliko okuli ofiisi ekamwokya okuli ofiisi ya National Unity Platform okuli ofiisi ya bannakisinde kya People Power otegedde kale nno ate ne batakomaawo n'ettaka lyange kwe nazimba ery'emagere okuli enju kwensula lye mumanyi obulungi ate ne batakomaawo ne beesonseza ne kuli ebusaabala ebusaabala eri ku One Love Beach kyokka nga bino byonna eby'obugagga kati emyaka gisukka ne mu 10 nga mbirina naye nga tesitukangayo mpabati yonna yonna egamba nti keesaabalireko mu luwero etuukeko ku kwemulugunya wabula era namala kuvaayo nenkirangirira nti nteekwa okuvuganya omusajja Museveni nteekwa okuvuganya Museveni mu kalulu ka 2021 akajja era akabindabinda okukirako enjoga muyiggo munnange bwebindabinda n'olwekyo omuntu yenna kati ate era agoberera ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga omanyi nti kati otegedde mu butuufu abulira omugezi tategana nze nkitegedde tukitegedde baaba nokitegerekese kale amazuuku nno bagamba tegaggwa mu nsi Bobi Wine ayongerako amazuuku tegagwa mu nsi
bwe twatongoza ekibiina ki National Unity Platform NUP abaseddeekezi ne balyoka beesowolayo nga Mutega Bibanja atayogera bwe yeesowolayo mu lwataata era ne bagamba mbu obukulembeze bw'ekibiina ekyo twabufunira mu makubo ga mpiteeyite. Bingi byesijja kugendamu wano naye tegereza otegeere abantu bano tebaswala. Abantu bano omulembe guno tebaswalirako ddala nga bwe nakitaanyizaako waggulu. Omulembe omusibira mu bbwa guno buli lwe gubadde nga gugezaako okumalamu abavuganya amaanyi ate bannayuganda abamu babaddewo nnyo nga bakozesebwa okugusuula omukono oba okuguyamba n'okuguyisizaawo ebigendererwa byagwo. Kale ku lwa Dokita Besigye mwalaba bakyakuwa, mwalaba Balinayitwe Gilbert, Byabakama n'abalala. Kati ate ku lwange ne bwe siboogera nkakasa nga mubalabye ate nga olukalala lukyakula. Tukyali ku Masaaka, tetunnaba kutuuka ku Mattula. Otegedde obulamu obwange bwo butambulidde nnyo mu kamera era teriyo kyange abasinga kye mutamanyi oba kye sibagambanga nga mu butuufu nakibategeeza. Abasinga nabategeeza ku ky'emyaka gyange ne mbategeeza ku ky'obuyigirize bwange, wabula ku lw'obulungi bw'abantu baffe njagala nsinziire wano okussaawo ate njagala nsinziire wano okubeera nga nsalawo eggoye omuwa butwale yasalirawo ebubiro nga mbalombojjera ku bikwatagana n'obuyigirize bwange n'emyaka gyange. Wuliriza, tega amatu, tegaba nandalinga maaso. Nazaalibwa ng'ennaku z'omwezi enzingu 12 ezzooba oba omwezi ogwokubiri omwaka 1982 enkozi. Mukulu wange Julius Walakira gwenkombeera ddala ate enziro ku mabega, ye mu butuufu ntegeeza gwenzirako yazaalibwa nga 23 ogw'ekkumi 1979. Mujjukire nti nno ono tuli bataata ne maama atya omu bwe baatuzaala, twazaalibwa mu taata ne maama omu, n'olwekyo teriyo ngeri yonna kale esoboka nze okubeera nga nazaalibwa nga 12 ogwokubiri 1980 emyezi 4 nga bamaze okuzaala mukulu wange oyo. Tekisoboka, tekiriyo. Mu 1986 natandika ebyokusoma kwange mu St. Maria Goretti Nursery School wano e Kamwokya nga maze mu butuufu natandika okusoma e Kamwokya awo ku St. Maria Goretti. Kale nga bwe bagamba nti amagezi ntaka ekula yeebuuka, ate P1 eyange nagikwatira Kanoni Yumeya gy'oyinza okuyita Uganda Muslim Education Association mwaka gwa 1988 era nga mu butuufu bwe kiri nti akulira mu nda ya munne tabula kyajjamu. Eyo nayigirayo n'okusaala mwana wattu, nayigirayo okusaala oba kale okusoma essaala y'Ekiyisiraamu na buli kati ekyambuganyeemu mu bulikondo bw'emmeeme yange. P3 nagenda e Kasaka, eyo mu Kasaka Primary School mu mwaka gwa 1989 nagenda e Kasaka mu Primary School. Okubanga nkwaza emisomo P3 gye nagikwatira mu Kasaka Primary School mu mwaka 1989. Otegedde anti ate Nawolovu tattirwa ku bbala limu, olwo n'enkyusa obuufu P4 ne P5 emisomo nagikwaza bulungi nnyo mu Kanoni Catholic School okuva mu ddaza lya 1990 okutuukira ddala mu ddaza lya 1991. Otegedde omwaka 1990 ne 1991 P4 ne P5 olwo nno nga ndi mu Kanoni Catholic School nga mwenkwaza emisomo nagigendera ddala ekinnawadda mu ngeri ya semutego tegulwala mugongo ng'ekyagutumwa tegunnakikwasa. Bwe ntyo nange neeyongerayo mu St. Aloysius Bukalagi Primary School gye nasomera ekibiina eky'omukaaga mu mwaka gwa 1992.
naye bwe nali nga nkyali bukalagi mu P6 kitange yasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi n'agenda asaba omulongo Kato mpeebwe ekifo ntuulire mu Kanoni Catholic School ebigezo byange eby'ekibiina ekyomusanvu kubanga ye yali omukulu w'essomero. N'olwekyo ttaamu ey'okusatu mu kibiina eky'omukaaga nagimala ndi mu kibiina kya musanvu e Kanoni Catholic School. Nawandiisibwa era natula PLE mu 1992. Naye nga bwe kiri nti amagezi gakuweebwa muno empogola gawa mususi, n'ekitange yaweebwa amagezi ti emyaka gyange okusobola okukwatagana obulungi ennyo ne bakandidates abalala nga mwe mwali ne mukulu wange ennyini Julius Walakira, kubanga naye yali atula PLE omwaka ogwo mu bukalagi mwennyini, nti oba oli awo gyongezebwe emyaka gyongezebweko 2 olwo kino twekina ennongosereza eno ey'okwongerako emyaka 2 ye yakyusa amazaalibwa gange okubeera nga gava ku 1982 okutuuka ku 1980. naye era Kabanda Maggwa n'enkana gazibuuka kubanga nze wadde saasoma kya musanvu naye ebibuuzo eby'ekyomusanvu byagenda okudda nga nabiyitira waggulu era nasoma bulungi nnyo, nasomera ddala bulungi, kyokka ebikwatagana ku kusoma kwange era n'engeri gye natulamu ebigezo byange eby'amadaala gombi erya O ne A level awamu ne university, kitange kaakano omugenzi JW Sentamu yabitotola mu vidiyo emu omwaka gwa 2021 gy'emyaka 9 emabega, era vidiyo eyo taata mu butuufu gye yakola ng'ayogera nkyagirina weeri tugirina ddala weeri. Ate era mu ngeri y'emu mu mwaka gwa 2007 emyaka 14 emabega mukulu wange Eddie Yawe yali abuuzibwa aba New Vision, yayogera ku by'okusoma kwange era ne bye yayogerako kusoma kwange vidiyo weeri kubanga yatottola. Yayogera ne ku ngeri gye nabuukamu wabula n'entuula P7 ate nanyonyola bulungi nnyo engeri gye nabuukamu P7, engeri gye nabuukamu P6 ate n'entuula P7 kyokka n'empita bulungi. Abirina byannyonnyolwa ebyo nabyo vidiyo weeziri, otegedde. Ate ne mukulu wange Chairman Nyanzi yennyini yabuuzibwako ko mu butambi obw'enjawulo obw'emabega era bwonna weebuli, so nga nange okuva mu 2008 mbaddeko mu interviews ez'enjawulo nga mbitottola bino. N'olwekyo luno jjo ly'abalamu mu 2000 lwe nasalawo okugombolola ebigombaganye n'entereeza omwaka mwe nazaalibwa mwennyini kubanga gwali guteekebwa mu paasipooti yange embereberye era baateeka mu 12 Ogwokubiri 1982. Nkakasa bukakasa nti okutangaazibwa okwo kujja kugumya nnyo emitima gy'aba comrades mwenna, bakomrades bonna babadde beeraliikiridde olw'ebyo ebibadde bisansibwa n'okubunzibwa enkoozikoozi, era kati bagumu nga omukazi bw'agumira ku nkumbi, bagumu ddala. Okuddako ku by'okusoma kwange, senior 1 nagikwaza mu St. Maria Goretti e Katende mu 1993 ttaamu esooka yokka gye nakwata awo, era n'enzira mu Brain Trust Academy Rubaga gye nakwatira ate ttaamu ey'okubiri mu senior 1 era n'ensomerayo okutuuka mu senior ey'okusatu wakati wa 1993 ne 1995. Awo ate senior 4 n'engenda n'egatta ku Kittante Hill School nga mu butuufu anti ekifo ekimu bagamba tekisala magezi ate n'ekkubo erimu lya Ssawamusu. Eyo nno bwentyo gye natuulira nsenvuddeko yange ey'okuna giyite senior 4 omwaka gwali gwa 1996. Ttaamu esooka eya senior ey'okutaano nasomera mu Alliance Advanced Secondary School wano e Kamwokya
mu 1997 wabula mu ttaamu ey'okubiri mu siniya ey'okutaano neeyunga ku Lubiri SS mu 1997 kyokka ebyembi mu mwaka ogwo Mange mwe yafiira okumanya nga munnange olwatika olunattentamu lugifuutuka mu ntobo era bwe ntyo mu ttaamu ey'okusatu nenvaayo ku Lubiri SS ne neegatta ku Kololo Senior Secondary School ng'eyo gye natuulira siniya ey'omukaaga mu 1998 Novemba ne Desemba anti Sosoli yeebwatafa atuuka ku lyengede ate nga n'agalwa ku mutwe gatikira engule mu 1999 n'esogga ssettendekero owa Makerere University okusoma bachelor's degree mu social science era omwaka ogwo gwonna gweyerawo nga nsoma amasomo nga anthropology, economics ne political science. Naye nga bwe bagamba nti nno omuyonjo omutono gukyamya enkoko ekyensuti eyo koosi nenjibukako bukumbu nkuyege kugibwe ntyo olw'okubulwa tuition anti bulijjo ekireetera ow'eŋŋombo okukiika ng'owakyobinda muli bubi ate nga mu butuufu n'amazzi amatono nago gabooza ente timuleete ziri ez'abaana zokka ze ziba zisooka muleete ez'abaana muleete enzadde zo zisooke zinywe otegedde amagezi luwombo bwe luyulika osala lulala bwe ntyo nange bukubirire neeyimba mu koosi endala eya music dance and drama MDD olw'ensonga nti nalina ebigendererwa ebyali bisombooka mu nze n'okwekulumulula ng'amale g'ekyeya ate mu by'okuyimba n'okuzanya katemba ate nga nali era mu butuufu mpaggirira n'okubeera ng'ate mpitira waggulu nfune sikaala eya gavumenti era bwe ntyo mazima ddala ekitaata muyima bakyogerako tekimumalaako nteeze era bwe ntyo nange kye nasuubira bwe kyali anti sikaala nagifuna era n'ensoma koosi nasoma koosi eyo eya music dance and drama MDD era oluvannyuma nentikkirwa mu mwaka 2003 ate nno akatali kabbe bw'okalya eggumba osuula mu mulyango n'ekirala ekirungi bangi kube nakwazanga nabo emisomo weebali ate bantu b'amaanyi nnyo mu ggwanga era nabo lumu balivaayo ne bongera ate okwogera ku by'obuyigirize bwange oboolyawo n'okujjuuliriza kubanga olumbe ate lutta munno nti nze mukaalubaale kimanyiddwa bulungi nti mu 2016 mu mwezi ogw'omunaana neeyunga ku International University of East Africa IUEA International University of East Africa nagyeyungako enkansanga okusoma diguri yange mu by'amateeka oluvannyuma ate munnange nenkyusa okuva ku IUEA ate eyekansanga ng'olwo Cavendish University etadde ettabi lyayo ekamwokya ate nga ngeraageranya mazima nga ndaba wano kumpi nnyo gyendi okusinga kansanga kati nno oba mu butuufu bano bakyali mu byakweboolya nze nno ndina mu kukola koosi mu by'obukulembeze obwekyasa ekya21 mu Harvard University ate nga nkyasiikana n'emisomo mu Southern New Hampshire University munnange manyi nga bangi beebuuza lwaki nasomera nnyo mu masomero ago gonna nga nva mulina ate nzira mulino mu ngeri y'okwebugaabuga n'okufaananako essuuka mugga oba ebbuuka mugogo mugwatiro ye kino bwe kiri emirundi mingi nkitegeezezzaako era nkyogeddeko eri abantu naye si mmere y'abalugu bandaggu nti nno zikeeta kankiddemu kankibagambe kankiddemu kubanga nze obulamu obwange nga Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine munnange nze obulamu mwe nakulira bwali bwakutoba nnyo okwerwanako nnyo bwali bwakutoba munnange bwali bwakulwanagana n'amayengo ga nsi eno kitange yalina abaana 30 beddu be yazaala ye ng'omuntu ogatteko abantu abalabe yalabiriranga kino mu butuufu kiri mu giraasi era kiri mu lwatu ti obuvunaanyizibwa bwayinga ate ng'enkuba eyinga bulijjo erobera empungu okweyanjuluza kale obuvunaanyizibwa bwe bwayinga ennyo ekintu ekyanyigiriza ennyo ebyenfuna bya kitange ng'ate ne mmange yennyini olw'okuba yalina abaana
10 beddu ate gattako ne be yalabiriranga abalala. Kale ekya school fees okubeera nti kizibu naawe okirabye yensonga lwaki nakyusanga nnyo amasomero nodda mu lino nodda mu liri ate taata kyamukolanga bubi nnyo kuba teyayagala nkyuse kuba nali mwana mugezi naye okukyusa okwo nga anoonya kukendeeza ku buzitowerezi bwa school fees. Nga mmaliriza bassebo ne bannyabo okusiguukulula obufuzi obw'abannakyemalira si kuyisa mukka mu kisero. Nkiddamu nze Bobi Wine nkiddamu okusiguukulula bassebo ne bannyabo mbagambye okusiguukulula obufuzi obwannakyemalira si kuyisa mukka mu kisero. Si kintu kya kuzannya, si kintu kya muniino, si kintu kya kuliira ku kasowaani siliva puleeti kubanga mulimu okudda emabega okutuntuzibwa okutyoboolwa okunyigirizibwa n'okulumbibwa okwa buli ngeri. Kyokka wakati ng'olwanirira abanyigirizibwa abanyigiriza bakozesa abo abamu ku be banyigiriza ate okunyigiriza ggwe oba mukategedde bulungi. Omukulembeze Bobi Wine atugamba nti kyokka wakati ng'oli mu kulwanirira abanyigirizibwa abanyigiriza bakozesa abamu ku be banyigiriza ate okunyigiriza gwalwanirira abanyigirizibwa. Mukulembeze bw'atyo bw'atutegeezezza. Bw'atyo Bobi Wine bwe yasembezzaayo ng'agumya eggwanga ne bannayuganda ate n'okulizzaamu essuubi eryenkanidde awo bambi nti wadde ebyo byonna ebinyigiriza n'ebisomooza weebiri tusigale nga tuli ku mulamwa tubeere banywevu tetuwuguka tubeere nga tuli bagumu tujja kuwangula. We shall overcome. Ekigambo ekyo yakitaddeko nnyo essira. Wabula era naye kye namwagaddeko Honorable Kyagulanyi kirala yasabye Museveni aleme okwefuula Sserukama Mayute nti we bakwata ku lirye ng'awoloma oba Ssegayonkwa muwala aveeyo naye atulage empapula ze. Museveni vaayo tulage empapula zo. Bw'atyo Honorable Kyagulanyi yamusabye aveeyo naye alambulule bulungi nga Honorable Kyagulanyi bwe yatulambululidde n'alambulira ensi. Wabula bannange Bobi Wine mu butuufu wangaala busekuzo kubanga obunu bwatika. Bobi Wine nze ngamba wangaala buvule kubanga n'obutuba buwogoka olw'embuyaga. Mu butuufu Bobi Wine yatugambidde ku musajja mukulu aveeyo naye ayanje atubuulire enteekateeka empapula ze nga bwe ziyimiridde kubanga agamba nti kino bimu ku bibuuzo ebirudde nga biri mu mitima gy'Abannayuganda. Era yamugambye nti ssebo sitofuuka Ssegayonkwa muwala aveeyo naye atulage empapula ze ate azirambulule bulungi nga Honorable Kyagulanyi bwe yazanjizza. aka Bobi Wine owaffe yennyini ekyo nno kyabadde kintu kirala nnyo era nze mu butuufu ndi wano ntuuza ya lukugunyu kati nga mmese ezadde nnenzi. Aveeyo alambulule ezize nga bwe bazirambululizza Honorable Kyagulanyi nange mu butuufu nandyagadde aveeyo naye azirambulule nga bwe yazirambululizza omukulembeze waffe aveeyo naye ate azirambulule nga teyeesiikidde kawande yadde ate munnange azirambulule bulungi nnyo kubanga Honorable Kyagulanyi Bobi Wine yavuddeyo n'alambulula ebyemisomo gye okuzaalibwa kwe byonna n'alambulula bulungi nnyo bano n'abaloga akababba oba okubamala emyaka b'otongoza aloga omuluvu. Teyakomye okwo nno Bobi Wine yajjukiza musajja mukulu ono ng'ejjembe Museveni nti emyaka mingi nga bannayuganda baagala okumanya ebyobuzaale bwe n'emyaka gye mituufu kubanga bw'ayanja ajanja kifuula nnenge gwe wamma ne bibeerera ddala awo ng'ebyamatankanetankane ng'empale z'Abaseveni. Abange lwe luulwo olugendo muluwulidde naye omugenyi ataakusulire omuwa lugendo ate baawunda mpango nga babadde balya bakkuse. Amasavu si mugabano nga Wambwa awulidde y'amasavu. Nze nno amasavu si mugabano ng'owamanyi yaganyaze ennyindo teziva bweru nga Wambwa awulidde ey'amasavu. Kale bwe kiba bwe kityo nze kambasiibulire wano mbasiibudde.